Zimewo nsubuga munasinga abakasanda wano ate nga muto wange mu Mityana Secondary School OB kakati ne mu parliament ate muto wange kuba yagenda okuyingirayo nga nze mpumudde nvuddeyo buuza ku bantu mu ddakiika emu embadde simaliriza nakyo bwe yava mu police n'agenda mu politics n'abeerako omubaka wa Kasanda South ate bwe yava mu bubaka bwa Kasanda South kati ate commissioner mu Uganda Human Rights Commission. Sebo boza ku bantu. Sebo webalenye balire ddala Obi Honorable Sozikaddu Mukasa. Bannange bonkyaziza nabo nsanyusa okubalaba. Simanyi bwakoze selection naye ffenna nga bwetukyaziza twali mu parliament y'ekumi nga tuweereza mbalamusiza mu ngeri y'enjawulo naye kangatte ku ddoboozi lyo nti kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe omusirikale wa Paapa ate Kaggo kati omugenzi Tofiri Kivumbe mala okweza ntuusa okusasira kwange eri w'ekitiibwa Katikkiro n'Obuganda bwonna bannamasaka mu ngeri y'enjawulo ate ne mukadde waffe Ssaabasumba mu ssaza lino ekkulu ery'e Kampala abadde musirikale wa Paapa ate yabadde mu myaka yabadde omukulu mu basirikale bonna aba Paapa ekifo ekyo ky'omusirikale wa Paapa naddala mu ssaza lino kyabyafaayo nnyo nti Sebo nze ndi musomesa wa history nga bw'ogambye omusirikale wa Paapa yasooka ku lukalu lw'omuddugavu yava wano mu Uganda mu mwaka gwa 1910 Paapa yaliwo ebiseera bye yasiima n'alonda naye era yali Katikkiro bamuyitanga Stanislas Mugwanya omaye eddiini zino obukristaayo obukatuliki n'obusiraamu bina tobyawula na Bwakabaka byonna bitambulira wamu so omusirikale wa Paapa yasooka ate era yali mwami wa Ssaabasajja Kabaka kakati ate era olaba nti noone yagenze bbanga ddene yali malanga Kaggo ate abadde musirikale wa Paapa sebale naawe nkusaasira mu ngeri y'enjawulo nga famire mawulire wagantegeezaako kitalo nnyo kitalo ddala eky'emirundi ebiri katusabe Omukama abagumye amina esebo Honorable Governor to be Emmanuel Sempala Sajjali Abene alindiridde wa chairman wa district ya Wakiso gwetoli mupya ate nga mukungu ku lukiiko olufuzo lwa University ya Ssaabasajja Sebola musa ku bantu neyanza nnyo Sebo neyanzege kusooka njagala nange okusaasira okufiirwa abantu abeera benakimanya nagamba nti omusajja ono nga abantu abasatu bonna nga kibi sore Sebo nsaba nange okwegatta ku ffenna okusaasira eggwanga lino naddala Buganda olw'okufiirwa Tofiri mala okweza ade mukoddomi wange kubanga omukyala eka Wangonge naye ate nze nakola naye ebbanga ddene nga ndi wagombolola era bwe nagenda mu lukiiko lwe nampa okubeera minisita w'ettaka mu Kyaddondo era omulimu nenkola bulungi nnyo ndowooza kasanga tyomulaba kati akuze mu ngeri yawa ku mbuga awo twalowooza nti singa tuwabawo bintu biyingiza ate ssente kiba tekijja kukola makulu naye nga kitalo nnyo ogambye ku bintu byobwa obusirikale bwa Paapa ebirala byonna byazzeeyo naye nabadde ku mwanjo kwennyini kubanga nabaddeyo Rubaga enkuufiira gye bawadde famire gye bawa famire ng'ekijjukizo ebanga gyewandiise souvenir bagikwasa esigala awaka akabonero akaliraga n'abazzukulu abaliddawo nti ono yaliko omusirikale wa Paapa muzira wa ddiini ne Rafaeli Nakabubi nabeeranga nnyo naye ku rediyo eyo gye yakolanga nga tanajja mu Bwakabaka kuba naye na program gye twayitanga n'ezikookolima yali abalunzi ba nkoko nga tubeera nnyo naye kitalo nnyo kitalo ddala naye waliwo n'omulala ate Marionos Alexandros owa Nuupu naye baabwe twamuziise kitalo nnyo kitalo ddala badde ewaka nendabaka WhatsApp waliwo omwami ali bweru angambye fiizi zo ssente makayaga kuweerera ku baana be era mu buli ngeri ngenza okuvaayo nga maze zimuweereza bw'anabanga abaana b'omugenzi oyo omu bamuleese ku ssomero nange nja kubaako gwennyambira ku bisigadde n'ebigendako wanaakomanga nga nange wentandikira kubanga eyo struggle gye tugamba ate etegenda kudda mabega kitalo nnyo n'okufuna bannaffe abafunye akabenje nga bava e Masaka nsinga kusaasira Sama gwe mbadde nsinga okumanya oba gwe naakategeerako gwe baabaddeyo
kitalo nnyo bannange naye ndowooza Katonda ajja tusaasira. Nzaba onzikiriza obuntu bubiri mbumaleyo. Ekisooka njagala okwetondera nada weekend eno waliwo emikolo nga 4-5 gye sigenda kubaamu olw'ensonga eziteebereka naye banaye mu nsaasire nga bwe twali wano luli nkoze emikolo egisukka mu 2004 mu mwaka gumu naye 32 gyesikoze ate bebasinga n'obunyiivu nekitegeeza nti nakugamba okay obasaasiramu naye ekibaleetera obunyiivu omanya nti abo bakwagala nnyo abatakwagala bw'otogenda bagatukuwonya naye bw'olaba gye babadde bakusuubira n'owulya nga banyiivu abo baba banno. Wenjagalira okwebaza abantu awakiso district banaye mwebalire nnyo okunjagala nnyo. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso bagenze oli mwana yagenze n'ateeka ku social media ndi Sempala bamuwadde kaadi akati abantu gwe bakuba amasimu baga nti ngomoziwulira nti ffe tujaguza ngomoziwulira district yo nange ekyamuse bannange nsaba obusabe Katonda nyame nfune kaadi kubanga abantu abo bajja kuba kyoba bategeeza nti ogaba kaadi tekunnato naye abantu bagikuwadde abantu bo bagimpadde nawulira eyo ku kitebe ekitebe kikozesa 40% 60 banoonya mu bantu ate namulinga eri mu bantu siinayo mutawaana naye njaga n'okwebaza era Dr. Matiya Lwanga bwanika yeebalinyoleda abantu b'Obusiro South bwe muba musobola mumusumuse kubanga omulimu gwakoze ku district si mutono nakitono ate mu deputy we Bettina Nantege ate ekyankoze ne Naluyima Honorable bannambuza district yonna ne bantuusa wano ne bantuusa wali buli kanyomero konna era nagenda okutuuka mu ntebe nga tewali kyesimanyi ku district of course ne Honorable Segona naye ankoze bulungi nnyo era sijja kulimba sirina kyenjula kati ndi redde era mpulira nga district olindiridde kyenkana kulayira neyanze Honorable Sewungo Gonzaga Katamba agafu ebuddu bakulamusiza nsanyuse nnyo Honorable Sempala aliwero insulated muzungu tugamba namusabike bulungi nsaba ozikirize nsoke namuse kugwe mukulu mukaddu mukasa atuwe omukisa okujja wano namuse pano yonna Honorable Simewa ajogedde bulungi nti bonna ba parliamentarians okusaasira kwonna mukyala na Rafaina Nakabubi nayimba naye mukwaye makindye mbadde naye yasooka okuntwala mu Radio Uganda ne my first time okurecording ennyimba Ukitwa Nakabubi yatutwala naye kyonna kyeyasinga okunkola mu bulamu bwange yatwala kwaya yaffe ya St Agnes ne tuyimbira omutanda Christmas carols emirundi 2 twayimbira Ssaabasajja wano mu Bulange wano ne tumala ne tugenda ebbanda si kwaya nyingi awo nange nagalya kati oyo omukyala Nakabubi nafuna omukisa ne mudwaliro namulambula era abadde mu Kristo ndoza waliwo nakavidiyo akatambudde basaba tuyimba oluyimba lwaffe anthem ya kwaya nze nalukondakitinga nga tumusabira emisa ate ekitibwa amala okweza ate oyo simanyi yali mukwano gwange abaana be abamu nasoma nabo namuziise yabadde munnamasaka mujjuvu nga tulina munnabuddu tulina tusinkana ensanja nze mukulu amanyiyo ng'abeerayo naye ekitawala okweza oyo ng'ayaganya ebintu ebiri simaati era nga bwagamba batukuba ekifaananyi ku ssimu ng'agamba kamala okulaba ekifaananyi endabise bulungi omwana w'omu gwe nasoma naye Joy yali kafulu okuzina break dance ne robot twali mu senior 1 namugambye bukyanga w'epanka omudaali gwa kitaawo jagwamba guli omudaali si gwakusaaga guli weraza kiro ogulawo gubaddaawo bumanyi si bonzikiriza namuse kubeekalungu mbebaze nsaasira abalina emikolo nina Father Senyonga alina ekijaguzo olwayo kya myaka 25 kalisizo naye nange oluvaano nina emikolo era nakusaba nga onzikiriza okujja nga nakasheduke nina n'emikolo gye ngendamu e Kampala tuzze tuteese tuzimbe ensi yaffe twebaza n'omukulu waffe gwayogedde wa Nupe yafa n'abafunye accident naawe nkusaasira era twayogera kitalo nnyo bwe tujja wano twagala bidakika tujeyambise bulungi tubeko byetutwala mu maaso ku ggwanga naye mu ngeri y'enjawulo ndaba ennyambala omanyi okudizayininga
olwanga mazaali bw'ojjira ddala ng'ogategesa gassaabasajja bw'abanga kutikkira kanange ndi mu kurenzi leero Cranes eri ne Senegal. Ate tusaba Katonda tuyambe nti Kenya bagikubye Tanzania naye Uganda tugenda kukuba omusajja. Omwaize ndi wa mupiira naye mbegayiridde bannayuganda kusaba kuba buli munnayuganda. Mwami Kaddu Mukasa n'abatulaba ekintu ekiri mu masomero we need to go back and revisit discipline in schools. Buli byolaba enamboole abavuka bye beewandiseeko emabega the nurturing and training is in the schools. Teri mwana yayita namukozi, teri mwana yayita nakasero n'ekitovu n'amasomero ago gennyini agatendekanga senior woman, senior man and child talk ayinza kugenda ku kisaawe neyetimbako ebigambo. Nze nadde manyi nti bya gundi babita batya photoshop nenkubira bavuka baffe PCDN nembuuza ntambi tell me is this true abavubuka bakwata t-shirt nebiwandikako ebigambo ebyobuwemu ku tiimu kubanga kino kyambalo kya ggwanga by the way fa kuba nabalemeddwa gavumenti bano gavumenti yabalema munnayuganda yenna gavumenti bagisuula bakuba bagirimu naye tumanyi nti yagwa naye omuntu weoyambadde national colors zino maliriza senayezibegayiridde musaba buli omu akwate esaala zonna obusiraamu buli omu obwekyapule tulina okuba gundi eyo tugende tudigire bupya. Honorable James Kakoza mu dakiika embooza ku bantu. Njagala okugatta eddoboozi lyange okusaasira abafiiriddwako abantu baabwe wiiki eno ate era naffe kennyini abalamu ate twebaze Mukama. Baganda bange bano bendabyeko n'abalala abalina obulamu bakyebalize Mukama kuba si kyangu. Buli lwe bukya n'obeera ng'oli mulamu oba webaza Mukama kuba waliwo abantu abalina buli kimu kyonna naye kati tebasobola kuyisa tooke Mukama. So ekyo kintu kikulu nnyo okusiima Mukama. Obukosi muganda wange kyayogedde ekyo tukyogereko nnyo. I think tuli wano ku BBS terrifying but abantu empisa tuddireyo ddala abantu bemutuuliriza generation eno ejja nga tutandise okweraliikirira abantu empisa zaabwe zifudde nnyo. Abazadde loolu yammwe ey'okusomesa ey'okutraininga muliki gamba essomero lyongerezaako bongereza naye loolu esinga ebeera y'abazadde. How do you bring up your kid okubeera omuntu omugunjufu? Omuntu asookera ddala abeera maama abeera taata. Omwana kyomushepinze kyagenda okubeera mu future gwe okitandikirako amasomero ne gongerezaako okugenda nga gakubangula n'amasinzizo n'amasinzizo. So kintu kikulu nnyo tetulaga mu maaso eyo bwe tunaabirekera binkwatidde ekituyinza okufuna ekizibu. Omanyi ffe we twakulira olwaki ekyogambye awaka n'ogattako okubanga muli mu ddiini ne kusoma nga waliwo n'ekigambo kyotoyinza kuyisa mu kamwa. Ne bwe wabaawo yakyogedde bw'oba omuloopa gwe tokyogera ate otyo okyogera oga nti yayogedde ebigambo biri ebibi toyinza kiyisa mu kamwa. Bwe tuba nga tetukizeemu ffe abatudde wano emyaka yaffe generation eno n'eri evuddeko bwe tunaleka abantu ne bagenda bwe batyo ensi eri mu matigga. Katugende tutandikirewo kansookerewo wennyini. Mukulu Kakoza ono anoonya kalulu kugenda kukiikirira Buganda abakadde. Omanye ebitundu ebyo nga byowulira nti ku seeke ya NRM bakutula bo bakola federo eyabwe mu NRM balina federo mu NRM kati ayagala ekifo ekyabakadde aba Buganda kyayagala abadde mu East Africa toddayo bwe mala okuyitamu ono sidda kasaba kuwa kino tutamu ziba zagwako. Okay. Kakati wano ayagala genda kukiikirira Buganda abakadde ndowooza naffe ogenda tukiikirira wawezeza 63
obenka era nja jiweza mukama ajja kuntwalayo njiweze sekukulundidde eziwera naye nezo ndiziweza kansuukira eyo seeka ebbugumu eriri eyo ebyo twawulidde bituufu abamu bawanduse nawuliddeko baganda bange bato bange babiri Kiwanda ne Kasolo babadde ne Karangwa nti Karangwa yabivuddemu of course kati gye tulaga olwaleero gimugenda National Executive Council okay bagenda otubuulira ebyavudde ebyateeseddwa ba Central Executive Committee okay olwa National Executive erimu ababaka ba Parliament erimu ba chairman ba 5 ba flag bearers nabali abakadde tugenda olwaleero okutandika okutuula naye kansonkezere kantu kaliko ogambye akenaremu nti atemamu ebitundu teyatemamu yakola federal no bw'otunulira ku nnyingo eya 32 ya constitution yaffe egamba nti abantu bajja kubeera na affirmative action naye nga affirmative action ezo mulimu special interest groups okay eziri marginalized abalema workers abakadde kati ne bagamba nti abantu abo mu bitundu byabwe bajja kubeera nga bakiikirwa abantu babava mu region ezo kiddamu awo abantu abo mu bitundu byabwe bajja kuba bakiikirwa abantu abo mu bitundu byabwe northern east west nga bwe biri ebina abava mu bitundu ebyo ng'ekigendererwa abantu abo bamanyi interest z'abantu abo bali mu bitundu in fact akawayirako okubiri kukagendera ddala nekagenda ne mu details nekagawo yakiikirira region eyo oteeka okuba nga oli interested oba okumanya tradition ekiki ebitundu oteeka okumanya nga omanyi kalica zaabwe kigattirawamu obuwangwa n'ennono kakati bw'omala okukikola kitegeeza nti abantu abo ojja kubeera olina similarities zaabwe eziboogerera biki ebibafaako kankukutulirawo mangu ennyo gwontanudde kubanga kati akiikirira abakadde b'omu Buganda ye Peninaku Obusinge ava Kiruhura kati oyo yamanya ddi obuwangwa n'ennono bya Buganda ne interest za Buganda le NRM ekyo mwali temukimanyi mukitegedde leero ate tonyonyola nze nyonyola abalabi tunulya mu kamera eyo bwe kiba nti onoki mu federo yamwe gye mwakola mu ngeri eyo those special interest group onookiikiranga abantu mu kitundu mwova ng'omanyi n'ebyabwe kalica zaabwe buwangwa n'ennono kaakati lwaki Peninaku Obusinge gwe mwatuwa okukiikirira bakadde baffe mu Buganda nedda ssebo tetwamubawa abantu be basalawo buli muntu yenna ali mu Buganda neyesimbawo abantu be basalawo be balonda abali mu bitundu ebyo no kati nkyeŋŋamba unfairness gye muyina mu nsonyiwe bannaye abalabi bwe mubanga ekyo kimwasalawo lwaki sife twakisalawo abantu abali mu Buganda gyoyimirira basalawo kyeŋŋamba okusalawo si kyekyo ŋŋamba etteeka lyammwe kye ligamba no constitution sokoleko lawyer atunyumira nedda tetugenda mu ebyo asooka akasoma akamanyi kye no sikawakanyako honorable Sewungu akusooka okaleke sikendiko maybe abantu bajja kukamanya bakati mwami Kakoza wuliriza kye ŋŋamba okitegeere bulungi siwakanyako sikayinako mutawaana era si gwe wekka kati gwe njogeranga gwe era ne muto wange Semewo naye yeetegeke mu kitunuulire njogera olwo ku NRM ekyo kiri mu constitution mukimanyi lwaki mutoola avudde ekiruhura mumuteekemu ne mubukkiriza okubeera mu Buganda akiikirire Buganda constitution yaffe egamba NRM nti bw'obeera memba owulira ssebo bamemba ne bajja ne bakukkiriza ne bakulonda kuba tugenda mu primaries tuli mu multi-party setting era abantu bemugenda balonda Semewo oba muganda wange Sewungu oba Sempala Sajjali Abende ffe memba waffe yesimba n'ebibiina ebirala kasita bamemba basalawo nti gwokola ki gwosinga ku bacandidates ne bakulonda kakati abalonzi lwaki ekibiina tekimugyayo ne kimugamba nti aha gw'oli w'ekiruhura
tokiikirira Buganda. oba oyonoonye eddembe lye, waliyo eddembe litukugira eryobo bwange. Kakati eddembe lya inherent choice. kale Inherent right. kale sebo. Oba oyingiridde eddembe lyakyo. ekyobuuza kirungi nze onalooka kuwoza mukwano gwange nange gye bagenda mumusabira naye kigenda mumukubya kyekyo nange bagenda mukuba bakigenda muwanguza tebayinza muwangula nze mukule anti kati iyo constitution egamba wano waffe ayitawo kati bwanagattako eri abeeri balina sente empitirivu ono zatakola ki zatalina ate sente ze zironda ffe tulonda abalonzi. ekizibu ekiri mu ggwanga lino mu byobufuzi abali mu state abali mu buyinza ne family first family kati yagala nnyo ebyobufuzi okusinga abantu beefuga obakitegeera eyagala n'ebifo bya palamenti nabyo kati ebyagala ono bw'abanga asinga abadde avuganyiza mu Buganda mu pati eyabadde ayiseewo oba kitegeera ng'agenda kulinda ffe naye kati bamututte walina scope era abalina sente gye bagenda omukola ki oba olina okunoonya akalumu western akalu kakoma mu Buganda yokka kano ka Buganda yokka tekalinga Kasololi Kiwanda batugambye mugenda abakulonda nabosewungu ekyoyogerako seeka eri bakiwanda mwe bali Mike Mukula mwe bali abo balondebwa Uganda bali omunsi naye wano older persons aba Buganda mu vision abano mu centre banaleeta bali bonna mu gyagenda mu saati yeno gyolaba bali bagenda kukozesa sente basinga ono era mbali ya mu information nenda older persons abali mu Buganda kakinyonyo lungi abantu bakiwulire abajja okulonda bakadde bandi feba older persons MPs abali mu Buganda kubanga ne East egenda kulonda ne Northern egenda kulonda MP waayo nga bwolaba youth youth eronda baleeta wa East ne baleeta wa West ne baleeta wa Northern ne baleeta n'owa Buganda kakati nowabeerawo n'ali national owa national yono gyagenda wonna naye kati ffe abeesimbye mu Buganda region abatulonda ba Buganda region yo kati mwe abalonzi mumutusalirawo naluli abalonzi ffe twakola ensobi badde more information Honorable Sempala alina information yakuwa bw'obugamba nti no constitution yammwe constitution y'eggwanga bwegamba no olinaku okwoteeza ya NRM anti era NRM yagikola naye twali mutawaana kaakati bwe kibanga kyekyo kyekituufu NRM yagambye nti Buganda for NRM for Buganda sibwe mugamba akati simanyi bulungi statistics simanyi bulungi mukulu ojja kunyambako mu malungi mawulire naye abantu bonna abawangudde tickets ez'okwesimbawo mu Buganda ku parliamentary positions sina batono nnyo bendabanga Baganda okiraba akati bo banaakiikirira batya wano nga n'ebyaffe tibabimanyi kwegamba kyentegeeza nti information eyo naye mugitwale mugezeeko okulaba nti constitution kyegamba kyemukola ensonga eyo yaliko wano naye olwaleero sijagiddamu abalonzi naginyonnyola bulungi era nali ngitunuuliza mukulu Kakooza oyo eno katiko gyompa 32 eri geno by the way mu gavumenti yamwe temugikolerako ddala omuntu alina omwana omulema yazaalwa nga mulema yandwadde state yemulabirira 100% oba kitegeera era bwogenda mu education ffe twateekawo vote ya negondi ya special needs nga ni mu committee education sente zibawa okuyamba abantu abalina disabilities n'ebirala si binungi equal opportunities commission ffenna twagiri mu parliament ogimanyi naye omuntu alina omwana nga mulema bwogenda mu Europe wala abegomba okuzaala abaana abalema si bwe kiriwo nalewo ngagamba kwabwe ambala muzaala bwati state erabira omwana emwa buli kimu naye wano no fairness vaayeyo muto wange alina kyagamba wano ku NRM kati yateekawo eriri nga mukulu bwalyogedde n'etteeka ly'ekibiina nti omuntu waddemba okwesimba wonna wayagala bw'abanga mutuuze azaaliddwawo afumbiddwawo ne mu bwerufu bwakyo kwandibali tebayita okusunsula yesoze oyogera kwesimba mu kifo kino
naye interest ebigenderwa by'ekitundu kino nga bagenda nti obuwangwa n'ennono ddala onoobituukiriza akasengejja ako kaba kalina okukolebwa mu bukulembeze bw'ekibiina ng'era oba olaba kati nga bwagambye nti neeka egenda kutuula naye seeke eyina be yasengezze era egenda kubabula nti awo okusinziira ku bwe tulaba gwe twagala osigale wano naawe osigale wali nawali osigale wali ekiraba nga waliwo interest ezimu ebiramu nga tosobola kubijjawo oba okiraba naye nga weebiri kankuwa ekyokulabirako nze mpanya ekyokulabirako mu ddiini zaffe zino zetusoma eddiini wano mu Uganda tulina nyingi naye enkulu ziri 3 lwaki enkulu togamba enkulu ziri 3 gwe yogera ogeze ku ddiini zange lwaki ngamba bwezo kale ezasookawo ziri 3 yajja 182 ey'obusiraamu 187 y'obukristaayo ne 179 y'obukatuliki eddiini ziri 3 kale si zenkulu ezo ezasookawo kakiretenga gwe bwokyagala naye zironda abakulembeze si buli mukatuliki nga Ssewungu kyasobola okubeera Ssaabakristo ekya bulungi atuuka nayo nga neddala oli mukatuliki naye ate kano kabulamu obufumbo bukyali bwa nsonga oba kya bulungi tubale tusaba ekifo kya Ssaabakristo kireke naye ngaekyo kuba kusunsula so nze ndowooza mu bwerufu bwakyo wandibaddewo nga lwokusunsula wozze eddala ebisanyizo bikola ki mu kibiina naye wano wozze wano waliwo ABCD ekiraba bulungi ndowooza ensonga aginyonyodde bulungi waliwo manyi mukulu Kakooza wiiki nga 2-3 ezise yali antudde wano nali mubuuza kibuuzo ekyo naye ndaba akantu ne kagenda viral katambula nnyo ku social media ne bagattako ebyabwe abalala naye konsaani yange yali ng'ono kyagambye muto wange Honorable Semeo kyekyo abantu mu butundu buli wamu kuba Honorable Sempola kyoyogedde kye naliko wano nga bwe bagenda okuveetinga abagenda okusimbawo ku tiketi ya NRM mu Buganda ningamba kati abantu abava mu Buganda abaawo bagenda bo kwesimbawa oba tebagala kwesimba ng'olinga no kyenali actually kyenava mbuuza Honorable Kakooza kyenamubuuza nti Buganda mugigobye mu NRM nga bootunuulira bonna abasimbiddwawo mu Buganda ate balina ekitundu gye bava kati nendabanga omugabo gwa Buganda ogulyazaamanyizibwa Parliament etuuke nti Uganda eggwanga erisingamu obunene Baganda naye ate nga mu Parliament be batalinaayo babaka kati nti abalala eri ewaabwe bajjuddeyo abafiseewo babaleese babayiye mu Buganda kokasi etuuke nga teyinza na kutuuka kokasi ya Buganda etuuke ekiseera nga teyinza na kuteesa mu Luganda and by the way kodi toliyo gwe kati Honorable Ssewungu mwalemu okuyisa etteeka kokasi ya Buganda okuteesa mu Luganda naye kokasi ya Buganda eteesa mu Luzungu njagala kinyonyole ono Semeo omujulizi wange ono mujulizi wange Sempala mujulizi wange kokasi yaffe tetutesaako ku mukutu gwaffe mu Luzungu va ku mukutu kyenkinyonyola ati bwa president kati nempya era nakiteekako nembagamba kuba abantu tebaliiko nabagamba abatesizaano mu Luzungu mulimu gukyamu ekyo kirowoozo kyo ekyo kikulu nnyo kubanga tolina bumatiza nze nkubuulira Ssewungu teri mwana wange ambuuza mu Luzungu era teri mwana mukwano gwange gyo yaŋŋamba nti Ssewungu nakutya omwana yakubuuza n'omuganda ani gwogamba mu Luzungu nga ndi naye because Oluzungu lwa ku ssomero Oluzungu lwaba naye wange boogera Luganda teri mwana ng'ayingidde nasale ng'amanyi Oluzungu wange tekiriyo okay. By the way, eyo yensonga yange gye nalimpa abamu banfuna bulungi nnyo abalala ne banfuna waliwo abaga nti kaddu Mukasa watandise okusosola nembabuuza nti bannaye bwe ŋŋamba abaana abange abawaka nti balina okulya emmere ewange awaka mba nsosodde abaneiba bwe bamala okulya ewaabwe be balya n'emmere y'abaana bange kati abaana ba Buganda basomye we bali naye n'ekifo ne kugombolola ogenda okulaba gwe baleese avudde mu kitundu kirala ne bakansala nabo bateekeyo omutima beesimbe bakansala no beesimbawo kyenjogera kamyufu kammwe bwe mugenda okusunsula NRM abantu basunsula wuliriza NRM ye yakasunsula Honorable Sempala leka awulize kino nali wano n'omukyala w'Entebe ye division oba ye wa NRM ye kaabadde mu Ntebe yalimu mu Lwokaano ne bamumma kaadi
ne bagiwa omuntu atasulana mu ntebe bamupangisiriza enju ne bamuwa kaadi yabakiikirira awo. Kati nagaa nti Katikkiro lwaliyita kokasi ya Buganda abo be balijja amanya saagala nnyo gaddamu. Honorable Semeo kanzireko ku NRM mwasunsudde ne mukulu Kakooza muto oba anaaba takizeemu bulungi onoogattako oba nalabye mwatongoza ekifaananyi kya pulezidenti agenda okwesimbwawo. Omuntu omutuufu yaani gwe musimba buli kiseera mwagenze ne mukolera mu gazeti mwakigazeti nze ne ku luno buli kiseera agenda mu kooti n'akola DD Paul n'akyusa twayinako ku Yoweri Kaguta Museveni ekisembyeyo mu 2021 tubadde ne abadde Kaguta Tibuhaburwa Yoweri Museveni kati kino kiri just Yoweri Museveni. Oyo ye muntu y'omu Semeo omuntu y'omu ne mu mateeka Yoweri Kaguta Museveni ne Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni nono just Yoweri Museveni naye amanya gakyuka era buli lwakyusiza amanya ayita mu mateeka emabegako omwaka sigujjukira yegatako erinnya erya Tibuhaburwa era n'akikola legally nennira n'eriteekako kaakati yakoze di affidavit n'akola DD Paul n'akyusa gali n'agajjako kati ne muteekayo Yoweri Museveni lyokka. Muyinza n'okugisa omuntu waffe mu lwokaano details ezo tuliza obutagamba toyinza kumanya ekiriwo kati ekiri mu kyetwalaba ffenna nti yagatako erinnya erya Tibuhaburwa okyabulungi era natono kigenda ku record era national ID bwogifuna ekulaga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Yes. Kati kino kyoyogedde ekyo ndoza kijja kwetaaga bano balooya bakole kye bayita interpretation naye nga amanya ge gye twasembayo ffenna okumanya gaali amanya ameka nane kigenda ku record n'alayira era bwe mbasa erabidde looya we ate nga mukodumi we ye yagenda n'akikola ki akitegeeza eggwanga n'agamba okuva ne leero agaseka erinnya erya Tibuhaburwa. Olina kyogattako ku kakati badde ekibuzo kyali kyange kati kyogamba ekifaananyi kyebatongoza amanya geego Yoweri Museveni amanya gali gandibadde gavaayo nga bwe gakola ki bwe gali naye bwaba nga waliwo ekyakyuse kubanga ebintu bikola ki bikyuka ekyo bajja kikola ki bajja kitegeeza ensi naye nga ekiri official tikyekifaananyi kye ekigenda okukozesebwa muki mu campaign. Olina kyogattako? Of course wegenderezenga nnyo statements ezifuluma mu public olumu sometimes baba baagala kutunda naddala media ennaku zino ngitya bw'oba tofunye facts buli omu amawulire bw'oba tofunye facts obeera nze ndowooza kijja kubeera clarified bwe kibanga weekiri. Ekyokubiri amanya agali mu record Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa kati wabeera ensobi oyinza okukola oyinza okuwandika amanya Sempala Kigozi ate neweerabirayo erinnya nekibeera nga kikandibikola kale tulinde nze ndowooza Secretary General ne ttiimu ye nga beerabidde amanya g'omukulu. It can happen like for instance ojjo twalina Heroes Day mu kifo ky'okuwandiika another letter kuba yali ya 24th ate nga ye president agamba its 44th anniversary naye abaana ne banyinyoya ne bagamba lwaki twawandiise that anniversary okubeerako wansi ti lwasonga bwe twagenda okuadaptinga Heroes Day emyaka mu mateeka ge tutwala wewaawo luli baabikolanga ng'etteeka terinakola kati nakino kiyinza okubeera nti Honorable Sewungu nina gwe kyendeetewo katono nnyo nze kyendowooza ku mannya gano kintu kyangu nnyo. Kaguta Yoweri Kaguta Museveni owa 9 Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ow'emyaka egyo gyotegedde noono gwennyini baawufu nze nkubuulira oli mulala nnyo era basinkana bakubagana kakati ekyo tebakikoze by mistake bakuwa kati omuntu omulala atali oli. Honorable Sewungu katweka ku ludda lw'amateeka ekintu kakati amateeka gagamba gye bayita DD Paul esolovinga amanya go gaba nga tegakyakyuka ojjukira tinyefunza bwe yakyusa erinnya Sejusa kati waliwo osobola okugenda n'okola
statutory declaration ne once bukola DD poll batukyaddamu gijjayo era bagikola omulundi gumu nze nindize Sewungu Joseph Gonzaga ku tiketi zange zabatisimu nazina ne kunanga muntu ne documents zange zobigize zonna zaliko Sewungu Joseph olwensonga gy'omanyi nti wabeerawo n'amanya bagagana kati tegajjaawo mu kabox wali we bajjuza twasomera era mukalulu akasooka gwe nawangula igwe naalemu era amanyi nti agenda kunkwatira awo nenenziruka Masaka nenjikola ku makya ngakola nomination kati ekyamwami Museveni kyangeri naye okikkiriza kwaya kikola nze eggwanga lyange mulimanyi ndi musajja kuganda omujjuvu ebibuuzo byange birate mubiteekayo nakola n'omukyala ku Shimoni nga ye Buhaburwa ye Misesi Buhaburwa naye newuunye ekigambo erinnya lya Buhaburwa okuva mu lati Buhaburwa amanya agasinga tegabako na negative gaba for positivity era tebitendwa omwana yayita waki naye Tibuhaburwa yaba uyungu yarabizi naye loliveeko eyo okunyonyola amakulu bite naye kyewuunyisa teori ekyuma tinobanga towabulwa kyangeri onyonyola linnya onava Sewungu vako kunyonyola amakulu lindako nkubuuza amakulu muve ku makulu waliwo kyenjagala okubuuza nakyo kireete mu mateeka ebifaananyi bino bye mututeerayo etteeka tewaliwo ekirikwatira lwaki omuntu ateekayo ekifaananyi kitamufaanana nayise waffe Mityana nentunulira abeesimbyewo mumanyi afaanana bulala n'ekifaananyi kibulaba yataddeyo kati nentunula nengenda nabaddeko wiiki eri naliko erudde eyo nempitako ekagadi eyo bwenu nensanga abantu bemmanyi eno nga bafaanana bulala bali myaka gyaffe naye nga wali alina myaka olabanga omuvubuka wa myaka 2 waliwo kyenabadde kitegedde Profesa Kamuntu kamwogereko Ephraim nayite ekifaananyi kye nenga ono mutabani we nibanga yeye nga kano kalenzi kato ye mmanyi muzeeyi kakati kakiddemu bulungi ekisooka osobola n'okuyita mu kalulu katokubya ebifaananyi gweoba mwe mwina Nyanzi yakikolako ebifaananyi ebyo biraba ekifaananyi ekikulu mu byonna kyekigenda okubeera ku ballot paper kakati mu president ze zikyuka ensi nga South Africa tibakozesa bifaananyi era bo batekayo ekipande kya president yekka abantu bonna kubatambulira tibaba na bipande kakati mu Uganda ate bikyuse nnyo nti omanyi tugenda mu myaka 2 nga batimbye ebipande 2 years kati ku nsonga y'ekipande eyo kyenjagala mu kiri waliwo mu mateeka bya false pretense tolinawo kigira tekirina tteeka likifuga okwefuula kyotoli mbu electoral commission teri requirement ya kipande kyo wakikuza otya era kyova olaba ani waliyo ekifaananyi kiri kyetubawo eri kyegambe nti kiri ekisembayo kati bwe banaatwalayo ekyomuto nga ate nze ndi mukadde tekisoboka kati James alina kutwala kyafaanana ngalo yakanyonyola abantu singa omuntu agenda mu kkooti nagamba nange ono gwe ndaba mu biwulikodi byaki mu likodi y'electoral commission ono gwe ndabayo naye omutuufu yono kyegamba nabaako kyabuuza omulamuzi interpretation tolina cause of action kubanga mu kkooti ojja kugenda nga oneeteeka mu nsinziro omuwaabira ebipande bye yakuba n'agaba oba bimulaga nga alina emyaka 2 oba biki bibye because eri obutamumanya n'omumanya si kikyo ekikosa ekifaananyi kyange nga bwendi kwongera kumumanya wabula akatono ennyo ku information gy'ogamba kyova olaba nti mu Presidential and Parliamentary Elections Act bakugamba olina okuteekayo ekifaananyi kiri update nga bw'ofaanana naye ekiri mu ekyo lwaki osanga ebifaananyi ebyenjawulo lwa nsonga nti kakati okunoonya akalulu marketing olina kwemaketinga abantu basobola okugula era nekisembayo kyekyoenkalaginganya abantu enanga muntu nagenda babamu bagambe yange ekyaliko ekyakola ki naye okimanyi nti buli lwotwalayo feesi y'empya ena byekyusa bwalete kadi oba passport kati gwe buganda nsigadde ku byenafuna nga ndi mu senior 2 naye kati ndi mu myaka 5 and above efeesi yange ojja updatinga ne futures zange zikyuka naye biri ebyaffe ebyokukuba ebipande buli omu kyayagala kyakola ki
kyakola kubanga electoral commission terina kyesaba tulage ekipande kasi toba wa updated face yo ate eyo ne bwogiteekako olaba sapuleni bwegyambadde electoral commission basobola ogijjamu notagiramu ku kipande ne bakijjako kubanga begenda kukolaki nebe babajjawo ne bakakoza gyayambadde ku muvuliya gwe oba ki byonna ojja kulanga babikolaki babijjeeko naye the interest is your face and the ears naye kati gwe abikola gwomanya advantage ne disadvantage gyokolaki gyofuna kwa kati omwana atakulabako mu myaka gyokola ekipande kito kyotadde mu bantu kati bwoba ofaanana bwoti anakwawula anategeera nti yegwe oba agenda kusoma linnya. Honorable Sempala, akalulu tukolekedde. Bogomo tuli muli akalulu. Ogenda mu Wakiso district. Mpulirayo gwe wekka simanyi oba eriyo omulala. Nange mpulirayo wekka. Mama Iware violence gye tulabyeko mu primaries za NRM. Be bali mu state be bali mu buyinza. Okweraliikirira kwange Katonda atuyambe buyambi. Bwe zinaalabikira mu kalulu kali akabangi mwetegese mutya n'abantu bammwe. Lwaki nina okutya? Waliwo abaakwatibwa mu violence yaliwo mu kalulu mu kampeni za 2020 nakati abakyali mu makomera. Babakwatira mu kalulu ne babaggulako emisango abamu ne babayita baterroristi mu kampeyini nakati bakyali mu makomera. Honorable Sempala, omanyi ebintu bino olabanga ebyokusaaga naye mbadde mu kalulu k'ekawempe ekiri kye nalaba sikirabanga kubanga toyinza kukkiriza nti first of all yali ntono nnyo akati bweba ntono ate ne box ezaaliwo bagenda okutanga kubanga kiwola nti violence yatandika kusanga 10-11 nga abantu bamanga bamaze kulaba nti esente ze baagaba zonna ku Saturday, Sunday, Monday, Tuesday tizireese results oyiraba kati ne batandika okugamba no box ezimu ne baziyiwa abantu ne babakuba nze bannoonyako omanyi station kwe nali nalukola kwe yalondera akati nenkola obukodyo bwawe bwesijja kwogera wano diaforms ne zivaawo nange nenvaawo ate nga sigenze nazo kati bwe ntuuka gyendi ne banganda abasajja babano bakunoonya ne banganda mubagambe ngenze wawula eddakiika nga 15 lwo nyini bankubira tulina diaforms zo tuzirwa nojjangu ozitwale ne banganda abwe mba mwadde mu meeting abalina okukuŋŋaanya diaforms ezo weebali tyatuli wano mu kitundu gundi bagandi waliwo erosi muziteeke ku erosi nga kyentegeeza nti ebintu olwaleero kyetulaba mu NRM okwekuba okwebba okwetta kwe kugenda okubeera muki mu 2020 kubanga oba basobola okukyekola bokka naye tukubamu akafaananyi ate bano ababavuganya banaatukola batya mu Luganda tugamba nti bwekibeeredde bwe kityo ku muti omubisi naye ate omukalu kati kyebateekwa okumanya kikino nze mbabuulira nti akugoba yakulaga ekkubo si kyekyo akati mutukuba mutukoze buli kyonna kyemwagala ate mumaze obitukola nammwe mubyekoze agati tuyenda naffe kutandika kubayiiya waliwo president kyagamba akiyita robadoba akati robadoba style kati naffe tugenda kubeetegekera bulungi nnyo ekyomukisa omulungi nti ekijja omanyi kinyaga bitono kakati mugenda beetegekera obwomanya nti oli akuba yakkuba nako ate bwe batuuse mu byabwe nabo beekubye kati naawe oyambala nti bwanakkuba tojja kukola ki okwetegeka okulaba okwo nti bwanankuba sijja kulumwa nnyo naye nina okwewanako eyinza ku avoiding ekyo kubayo confrontation nti bwebanakkuba naawe akube andi kakati eri state kankuweyo ekyokulabirako nzijukira bwe twabeerera mu palamenti babayitanga kibooko squad abavubuka ab'emiggo abatambulanga ne poliisi nga bakuba abantu mu Kampala wano. Nzijukira Minisita Kasaijo wa finance kati yali state for internal affairs ne kijja ku floor ngeno tulina Haji Hussein Kyanjo omugenzi n'asituka nga iwa internal affairs eno n'ayanjula ensonga eyo. Minisita Kasaijo n'agamba nti abo babakuba emiggo tetubamanyi si baffe. Hussein Kyanjo n'addako n'adda ku floor n'amugamba nti kakati Mr. Speaker, bwe kiba nti abantu abo abatukuba
nga ne gavumenti tebamanyi ekitegeeza twayingirwa abazigu mu Kampala naga nti kati naffe ab'opposition be bakuba tugenda kutandika beekolerako. Minisita yasituuka naga ekyo kimenya mateeka bwe munaakuba abantu abo. Buli omu yaseka naga nti bo bwe batukuba tebamenya mateeka ffe bwe tunaabakwatako ffe tumenya amateeka. Naye kyenkugamba bajjiranga ku mmotoka za poliisi. Kaakati bw'oleeta ekyo nti nammwe mugenda kubakwatako kiyinza okukomawo kiri nti mmwe bwe mubakwatako kimenya amateeka. Nze si bwe ngambye tugenda kwetegeka. Sigambye tugenda bakwatako. Nze ngambye tugenda kwetegeka. Bajja nga naffe self defense. Self defense twali kirala. Era self defense yinza okuba ngenda kudduka buddusi. Nebali mutawaana. Naye nga ekikulu kiri kimu ate n'obukodyo obunaakolebwa tebyogerekeka wano. Naye nga amazima amatuufu gali nti NRM mujje nga mumanyi nti bye mukola tubimanyi era tubitegedde ate mubikola mu lwatu muba ne tanka muba ne buli kimu kyonna mukikozesa. Olidde ekisinga okunyiiza ennyo nti ate awangudde ate kwegamba gwe bakyukira ne bakuba akati n'obuuza nze mpangudde ate kati ate mutukubira ki ebintu bitabuse mukulu nedda mbegayiridde nnyo muleese ekizibu mu baana naliko emakerere nali nkola masters nga tusoma n'abaana ba South Africa ebiseera ebyo yali oba 1990 something wabeerangawo wali cost sharing nga abaana bakola nnyo strikes abaana kati strike ezo z'emakerere zimanya abaana bakwata emiti ne bajja ya kati omusajja twali tutudde n'agamba naye mu South Africa nagamba naye what is happening ne mwana there is a strike nagamba naye bano bakutte emiti bali bagenda bakutte mundu ekyo tikikiriyo kati nabo bakwate mundu ekintu kyake n'olulugwe kakati wetulaze owulira abyogera open yange era mu South Africa gyebiri akati abaana mubayigirize ekyokukola violence mwe mwennyini mumuleese violence akati violence batuuse evudde muffe ate kati eyingidde newammwe akati bwetandika okuyingirira eggwanga lyonna temukikola ki kampateke wa Honorable Sewungu katono nga sinajjawo Honorable Sewungu mwe muli mu parliament nga tetunagenda mu kalulu kano tewaliwo kye muyinza kukola kikomya nga bye twalaba ekawempe ne bye tulabye mu kamyufu k'abanu kuba sijja kumenya bitundu gye wabadde mibyo byonna mumanyiddwa n'awattiddwa abantu ekyo kituufu era ndoze mundi egisinga ntera okubesinga kufena mukimanyi nti olwa tugenda mu kalulu twagala statement ekuva mu relevant ministry eri wansi Justice and Constitutional Affairs n'assurances ekimanyiddwa bulijjo found no ovona our statement nga tugenda mu kalulu because constitution ya Uganda tejawo president nenze ndaleze zonna emulekawo nga arwaninga era yasigaza privileges zonna nolekyunga parliament oversight function ejina committee ya electoral commission na committee mwegenda mwejewe all that naye ekintu ekifuga byonna ye grandi no mweno eno yoka kasito okwata kino nogenda mu articles ezibutekawo electoral commission nozikwata nozivuja negenda naka chapter 4 ekwatagana bill of rights obokukyuka naye ekintu kyetwagala abantu bamanye nze Simeon Nsubuga ne Honorable Kakooza ne afa abantu sife tuleeta okulwanagana okulwana kuva mu state yes okukuba abantu kanduza kankikwe ekireeta ebizibu tekiva kuwona nvuganya nani because nze noono tufugwa returning officer era mu many areas tukifunye naye kati tunya gye kitambudde bano bagenze abantu balina ekizibu bagenze mu kalulu kaabwe ebyabaddeyo bikola ki twaliwo n'ekitatta Owerwengo byayogera bino bikola ki obijjukira n'omulala gwaleeta bwe wakyaza nabalimu omu yasinindidde n'obintu bibiri omukulembeze w'eggwanga agenda mu ttaamu ya 7 mu myaka 40 teri kirabo kyayinza kuwa ggwanga kisinga kukola free and fair election ate alina omukono munene mwekitegeka nze njagala nkuwa scenario emu nze naziika Segirinya waliwo omuteerera wa order okuva mu parliament awo
ng'ayagala omulamu bagusitula ogutwale wali official function ku kisaawe omukulu omu akulira amagye n'akuba Masaka ekasijjagiro olukasijjagiro namugamba nedda poliisi erina okutusaba obuyambi kuba poliisi esaba amagye okugakola ki okureinforcinga naye akulira poliisi mu Uganda yalagira RPC we Masaka ajja akola assessment ku ground RPC namugamba naye bw'okola decision it is your personal responsibility RPC byeje n'agamba oli n'amugamba ebyo byenkuba biri factual n'amugamba ono guli omulambo gutya naye entegeka y'abavuka gye bakoze wali bwe tuba tujja omulambo ku kifuba bagenda kwemera mirambo 50 atano kigenda kuyamba kyokufufira okujja omulambo ogumu tufune mirambo 50 atano government we retrievinga n'egamba ye preparation nayo yakoze ki yagamba ekintu kikwatagana n'akalulu akaletamu violence sikakoza sisewu because tumala emyezi 2 nga tukampaininga mu scenarios ezekuba teziba nyingi ojukira kaluka kyagula nyukabadde ani yakuba abantu ejinya miramba 50 olwaleero onagenda omanyi NRA ina capacity tegeke ebyayo byonna nga byenkana electoral commission amaanyi nagisinga then bwetujja ffe tutambuka ogenda ekalungu twabadde mulukaya nga tusonda sente za nuupu polisi yadde tuganye okusonda sente ewakatabazi ku ofisi ya memba waki wa parliament oba okitegeera kati bwe tunagenda mu campaign gwogalira side emu etambule ogikoze eki ogiganye actually road map wagira bwe yakyuse tiyadde tekyuka mwami Museveni n'aba president kandeme kujja kumwamusikane kutoka linnya lya muganda wange mukama we eraga nti ba presidential candidates bagenda campaigning ebbanga ttono ate abe LC3 abanyabwa chairman bagenda campaigning emyezi 3 n'okusingawo naye nga presidential candidate wa myezi emeka almost 2 presidential tulina districts eziringa 140 naye ate babawo ennaku 9 nga ne bwogamba buli lunaku otambule district era ekiseera kye babawadde kiggwako nga tozimaze kyokka kagombolola emiruka 9 kati ebyo byonna birina bwe biva oba okitegeera bw'oba akkiriza multi-party dispensation toyina bw'oyinza gikkiriza kukola togigaana kukola nga tegenda mu bantu oba okitegeera ekenya bo bakyusa systems zaabwe bwe balaga Ruto ku TV n'amuvuganya bamukola ki bwe bali story ku Daily Nation bonna babateeka ku front page kati ife yafaano kimanyi New Vision ejja kulaga omuntu omu wanuupu ajja ku page namba 4 ebyo kwegamba namawulire bakye bitegeeza kati monitor bwereeta nereeta kyabadde kalungu nga batakyagulanyi ate awo nga baga nti monitor atugigadde oba okitegeera so kati ono nange ono tuleke tunoonye tutambula kati omanye abantu nze nali ekawempe nange system gye bakola ku luno yali yakujja kuyuza bululu bonna butuwangudde batwale obusigaddewo abelectoral commission batutaasa abaana baali ba presiding officer bwe bakweka obululu musikaati nze abasajja bajja ku makya ne bambuka ne bakomawo zinga simanyi RPC agakungobawo naye nga kaadi yange agirabo tugenda okumaliriza sawa 10 ez'okubala ne bakomawo balabala bayingira bati basikobula bala babukweka musikaati bwe bayuza tibabulabako oba okitegeera ne be twakwata nze nakwata omuntu eyali ayiza obululu oyo ne mukwasa poliisi ne RPC eyo kati yali mpigi yali kira DPC teyatuusa musibe ku poliisi oyo wetukwatira gavumenti musibe sebo otandise kuweranga ebyaffe tubitegeka kati nakwata omuntu neexhibits nesusa ku poliisi nagenda wonna ku poliisi ekira wonna nonye omuntu gwe nakutte nga yagendera ku pickup ya poliisi nga teyakoze ki then connivance of releasing n'obubi bw'obululu bwali ku musajja oyo omupoliisi ali empigi gwe bajja wali ekira linnya lindi erabiddewo oba kuzuula bakaki something what oyo tayina profession ekisembayo amagye ogagala di mu kalulu because tegeetaagisa poliisi kati orecruitinze abasukka mu mitwalo oba kitegeera Azizi Kasujja mukama mumuze emirembe bamuziika wali mukomansinga bwe bakuba Besigye wali nga bamutira ekireka yagamba akalulu ngenda kayimiriza I'm pulling otherwise omulimu nguta
Mwami Museveni nakimanyi bitabuse nakinjinga style. Katumale okugenda ko naye nkomawo na Honorable Semeo kuba yali mu poliisi ebya violence ebyo tebitandise leero atubulye poliisi n'amajedero bakwatagana ne mu bintu bino ate yasoma human rights yadde NRM yesinga oku njagala kwongera kutangaza ku nsonga ya Honorable Sempala gye yayogedde mu butuufu bwakyo ebyaliwo mu kaluka lyakawedde ddala November ne December 2020 tebyali birungi era tebiwoomya nakabululu era buli munnayuganda yenna stakeholder yandikoze ekisoboka okulaba nti tebiddamu wakati wonange omulimu guno ogw'akalulu okupolishinga akalulu security y'akalulu ebyokwerinda by'akalulu konna okuva mu kwewandiisa mu kuba kampeyini mu kukalonda mu kukabala n'okukalangirira kyebayita lead agency ayina okukulemberamu ye Uganda Police Force yekulemberamu oba obuvunaanyizibwe bulina nti n'essawa ya leero akakiiko k'ebyokwerinda ak'akalulu baba bolaba eno nga Electoral Commission etegeka ogwayo n'abasecurity nabo bategeka Inspector General wa Police IGP kati aliko ya basi byakagaba ye ssentebe ebitongole bino byonna ebirala bya security ng'amagye intelligence bambega babegera mu labegera iso semwayi eso crime intelligence bonna bajira wamu naye olwo yabera komanda waabwe kati mu kiseera kino mu bukugu wache tuyita early warning mechanisms kigambo kya luzungu nekitegeeza kiti waliwo ebitandika okulaga nti wano wajja kubeera obubonero kati mu kakiiko muno ne bamanya nti wano gwe regional police commander oba DPC district yo ntujira begenda kubaamu ekizibu kati ako kyokulabirako Sembabule it is a judicial notice muntu akimanyi bulungi okusiza ku byetulabye mu kamyufu ero ne wano wetugenda omanya Sembabule yinza okuvaamu ki akati abaga even before nti mukaluka nakawedde abantu bafiiriddwa n'obulamu ebintu byayononese kati okutegeka kuba we kulinga baze nti wano wagenda kubeerawo obuzibu DPC ono ng'alina ne mukama wa RPC DPC ali Masaka DPC ali Sembabule mukama wa RPC ali Masaka ate ne Inspector General ku headquarter bakola bagita kibayita reinforcement tufune ku buyambi obw'enjawulo mukola entufu amagye gajja mu kalulu nga poliisi egayise kubanga ekyo kikkirizibwa nti bolaba embeera nge esusse kubanga onoona ne bukatajjeeyo akajjeyo akageza akajina tinaffe twetegese ebiseera ebisinga gurupu zino ebbiri abawagizi baffe abawagira Sempala n'abawagira Simeewo oluusi nabo bavaako ebizibu ekitegera bulungi nti mu kuwanyisiganya ebigambo oluusi mu nkuŋŋaana olabanga n'amayinja gavuddeyo kakati awo gwe ow'ebyokwerinda olina okuba nga weetegese okulaba nti enjuyi zino zikuuma nti bw'oli akolere mu ddembe lye anoonye akalulu ke nono anonyeze mu kimu ddembe lye nga tewali akoze ki awanyisiganyiza na munne n'empulya nnyonnyola ebiri ideal anti kati nkunnyonnyola nga bwe byandibadde practically bwe kirina okubeera mu nkola entuufu ab'ebyokwerinda balina kujja kuwa security naye si kulaga nti alina side emu kwakola ki kwagwa era bwabaawo kamanda kati ng'omukulu oli DPC bwagambira kuba muwonize bukyali simanyi ba DPC anaamukkiriza ono okujja mu buyinza kuba muge bwe nzija omulimu gugenze kakati omusajja naye ategedde alina okwerwanako oleme kutajja mulimu gwegenda wakati bo nange mwami onali Kaddu Mukasa omuserikale yenna alaga sayidi ekyo kibayiye ng'omuntu era bwabaawo embeera yonna aba ansalibu ye as an individual mu mbeera yonna gwe wa security jangu ogaba ebyokwerinda okyabulungi nti Kakuuza yesimbyewo onalibo Sewungu yesimbyewo babibiina byanjawulo buli omwana onye akaluke nga tewali buzibu bonna tobaako sayidi kwokola ki kwogwira ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda era kuza twateekawo enkola nti abakulu bano abakulira aba security bonna tubayita luvannyuma lwa mwezi Uganda Mass Commission kakiiko k'eddembe ly'omuntu ensonga girogera ku yaddembe ly'abuntu sebo tubayita kati naddala kati wano tugenda buli mwezi kuba ffe mu nkola eyaffe naffe ng'akakiiko tulaba eggwanga bwe liyimiridde wano wagenda kubeerawo obuzibu wano wagenda kubeerawo obuzibu wagenda kuba obuzibu tubayita twaga bannange mu mbeera yonna
wano tunyweze ebyokwerinda bya wano tunyweze ebyokwerinda bya tunyweze ebyokwerinda bya wano era bwe tuba twogera tuba nnyonnyola amazima wakati wonange gwe individual officer alaze side kwogwa ng'ebikolobero byokoze bityobodde lyaki ly'abantu bakutwala wekka tewali ajja kuyimirira naawe tebikyali nti owaabira state wangi ne bwoba owaabidde state naye ono gwe bakuvunaana ng'omuntu of recent okirabiro kiraba nti ate kigenze at a global level nti abasirikale baffe abamu they've even been indicted nti omusajja ogwo omusirikale ngo bakutaddeko embago bakusibye bakutaddeko sanctions kyokka state yo tebagitaddeko sanctions okategedde akalwako ngaze bateeka kwe yalinga mukama nzikambiwe gwe tojabbiwa nzikambiwe nti noono omusirikale sekinoomu naye mu nkola yalina okukateekamu ak'obuntu nti ekintu kyokola ku ngoma ya byonna gwojja kukosebwa ng'omuntu ekintu kino munaye kati ffe gawomanyi kkiriza nkubuuzeeko wano ekyoyogedde kirungi nnyo era kiwa abalabi essuubi naye waliwo embeera security weeyingirawo n'owulira ate abakulu abaduumi abakulu ba security nga bawagira buwagizi na kwebaza basajja baabwe bye baakoze nga mulimu n'okufa kw'abantu naye n'owulira ng'omukama waabwe mu kitongole ekyo kikuumaddembe abeebaza bwebaza kye baakoze ekyo abakikoze ng'omuntu wakati wonange kati tosobola katulika poliisi soga nti ate yeebaza okuba abantu battiddwa kati amateeka gamukwatako ddi amateeka agabafuga gamukwatako ddi oyo ye linda kamaliriza omupoliisi ono yali wa poliisi asobola okuvunaanibwa ng'omuntu naye kati ze nkulaze nti ne bwaba wano gwe tomuvunaanye amateeka g'ensi yonna gamuvunaana oba okira bulungi ekintu kino ffe kuba tukola emisomo tubatendeka every now and then tukibanyonyodde nnyo nti kati abakatinga zino sanctions okira bulungi ojja kimbuuza ng'ojjeeko ono omusirikale individual officer gwe bazitaddeko ne famire ye yonna yes ukimanyi tebafuna visa za nsi eyo abadde asomerayo scholarship ekomaawo simanyi oba okategedde ffe tulinawo mukwano gwaffe bazimuteekako muwala we yalina akolera ekitongole kya UN ekimwe UN agency naye ng'ensi yamuteekako sanctions yesinga okuwa ye chief funder ng'ekitongole kyo yesinga okiwaki sente contract bagisazaamu ey'emyaka ebiri ng'atambuddeko emyezi mukaaga wa kitaawe kati onaakosebwa tebaita nalumanya neki ne saalumanya so mu bwerufu bwakyo gweomusirikale jangu ogabe ebyokwerinda era ekintu kijja kugguka ekintu kino katolaba kati nga onalebo kikoze ono oluusi kibaita sympathy nga n'akalulu teyandikafunye ng'oluusi tekabaddeewo naye ate gwe owa poliisi oba gwe ow'amagye azze n'otulugunya abantu be n'omwongeramu obuwagizi so mu nkola yabyona twandibadde tubaleka buli oluusi n'abantu tebali kwako ekyokulabirako ennaku ezo ewaffe mubende bayimiriza abanupu obutasolooza ssente tetugakaddigala owa nupu emubende oyimiriza waaki esooka taliiyo tebaliiyo nedda wuliriza wano mu Buganda eno palamenti ate bayimiriza ki ekitaliiyo ate wuliriza ensobi sokolida adedda ni mubeera ono wekasanda ono wekasanda palamenti eno gye balimu ey'ekkumi bayimiriza abanupu ate abanupu tebaliiyo mubende district mumuleka amaliriza ensonga ye district wano mu Buganda eno ababaka bali bataano bonna ba NRM okuva ku kyalo paka ku gundi bonna bakibiina kitya kakati ne bwaba bazze baleke basolooze baba nga bagoberedde maki mateeka tebaze mu katale nti bakubye olukuŋŋaana balina wooteri abatoza n'obutawerayo okira bulungi naye bw'obalemesa ate obongera mu maanyi okalaba akantu ako so abakulu ffe mu nkola yaffe tubanyonyi n'abantu badevelopinga curiosity lwaki bamulemesa ebintu ebyengeri tetubongeramu buwagizi bwe butakola ki we butali esero abadde alina information ogambye waliwo koyagala kyenjagala omuwa insecurity agimanyi nange ngimanyiko ekito ani overriding alina okuba mu charge wa security bwembanga ndi commander nze IGP then APDF njene taking over control polling station eriko omupolisi baba babiri obomu abana batulu ate amajene gajja ne munu kati olwaliro nkuwa statistics okimanyi nsobola olwaliro government 962 billion bazongeza basikira ba APDF bokka kati abadde private avudde ku mitwalo ana agenze ku kinana
Lance Corporal avudde ku mitwalo 49 agenze ku miliyoni emu. Corporal avudde ku mitwalo 5 agenze ku miliyoni emu mu mitwalo 17. Sergeant avudde ku mitwalo 5 mwena agenze ku miliyoni 37. Staff sergeant bino bimanye ebyo. Warrant officer kati ali mu miliyoni 8 avudde ku mitwalo 5. Warrant officer ali mu miliyoni 2 avudde ku nkaaga. Second lieutenant agenze miliyoni 2.3 ku nkaaga. Lieutenant captain ali miliyoni 2.7. Strategically ukalulu kakoze eki katuuse naye omupoliisi asigadde kuzamusomesa nga wange asatu ana naye nga increment bwe baba bongeza abasirikale aba UPDF baba bongeza prison bongeza police nibongeza n'abasomesa gata kona kano kankabuuze gwe nalaba nga muyisa mugundi budget zemwakola nga mulinamu budget eya UPDF mu kalulu nga polisi temunagirowoozaako kakati this is strategically set for the coming election. obudde butambula leka ona baddemu nzire wammwe ngenda kufuna figures za polisi nenga kyemanyi nabo babongeza zimpe ebyemisaala mubiveeko ebyemisaala mubiveeko bwe tutuuka ku budget ya elections ebitongole byonna ebyokwerinda polisi n'amagye bifuna ssente oluusi ne polisi esinga bane tubeere bajulizi mwera mwali mu palamenti bw'okyaliyo ate manyi waliko ne ku internal affairs oluusi ne polisi esinga okusinga amagye mubyekulonda mumuleka ayogere obudde tulina butono mu byakalulu okyabulungi waliwo ogambidde nti owamagye procedurally olaba amagye polisi eyino giyita tukiyita reinforcement okyala bulungi tasobola kwereetawo bw'abanga tugeze division command wakasajjagirwa Masaka okugenda esembabulo oba okujja ekalungu DPC ayina omuyita tukusira ku mbeera gyendaba wano mukama wange nsabujje ompe reinforcement tukwatagana nekino ekyemisaala ekyo kyose bonna bayongeza emisaala mugite emisaala mugiveeko bugamba amagye bagawadde budget polisi bagiwadde akusika tuufu sogedde budget wadde increment enhancement eya budget 20 nga bw'oyingirirawo ddala era nabo oba ogendera ddala omanyi nti kati NRM eri identified with the violence kwega mu sentence you belong to the same sentence NRM and the violence nedda sebo kati oyinza ekyo si kituufu lwansonga genda emubende olabe ekyabaddeyo ogende eryantondo olabe ekyabaddeyo ogende Sembabule genda Isingiro genda wa olabe ekyabaddeyo leka malirize ekyo si kituufu first of all nze sikiriziganye na violence mu kalulu ate ekyo si kituufu wali olabyeko owatali byabufuzi tolaba ttiimu z'omupiira lwaki zirwana era NRM yebe basindiseeyo nolanga express ekuba vira ebyo byali byadda what are you talking about nalaba egundi oba Madrid yali muyingira mu kapu ewedde baakubagana bonna era yali NRM nze ndowooza ekinyuzi kya bino byonna fe abantu fe bakyamu bwe tutabeera na mutima gugamba nti Sewungu wa DP owulira wa Nuupu nga mpate kyakulabirako owekituufu wa Nuupu Sewungu wa Nuupu Kakooza wa NRM abantu abali mu byobufuzi please ekyo kintu mukyewalire ddala Sewungu tabeerangako mulabe wange no when we are going to politics you debate issues Kaddu Mukasa musanga wa kibiina kirala simulabanga mulabe neles to debating issues zitujje mu kuba below the belt osanga omuntu nze ndi wa Nuupu saagala kwogera why nani akirese linda kwanti nkulaga nti fe abantu fe bakyamu kubanga violence zonna we zibeera nkugambye owagira Cranes nze mpagira ba tiimu ndala yonna lwaki tulwana ng'abasambi bennyini mu kisaawe tebalwanye neggwe ali ebweru awagira n'oleeta emiti n'oleeta embooko n'okuba. That question comes to the security
bali overzealous kuba wa security obusungu abujjawo kuba sewungo wanuupu n'aleka kakuuzo wa NRM. That means omuntu agenda n'ava ku kyateekeddwa okukola kankyongeze ku tuleka bitugwanira okukola ne tukola ebitatusaanidde okukola. Kati ng'omusirikale okubeera ng'olina bias mu kalulu gwe kikwatirako wa teweesimbye obusungu bungi ethical conduct. Era kati amateeka mu happy nali mu parliament amateeka gonna ge twayisa gonna agasinga buli lwokola ekibi ng'olina nga togoberedde ethical conduct ya profession mwoli institution mwova etteeka ligamba kobeere minisita nina minisita gwe sijja kwogera wano yagenda ng'akola you are personally liable oli baamusala n'omusaala okumala emyaka nga tasasulwa. So abantu abali naye tekikyasoboka kati. What are you talking about? Ate gunti saagala kwogera minisita amanya kangaleke naye nkubulidde ekyo nkuwa example ne mu President and Parliamentary Elections Act kati etteeka libalina kati libalimu presiding officer kobeera ku polling station n'okyusa ne bakizuula nti gwe wakutte figure n'ozikyusa tubakyawabira Electoral Commission bawabira presiding officer yabadde awo polling station eyo polling station etteeka bwe ligamba wakutte muganda wange Sewungu kakooza lisasi zeyafunye n'oziwandiika kifuula nnenge amateeka bwe gali gonna agagamwe ne mu poliisi ne mu army ne mu NRM bwe gali. Of course that's how it is. Constitution yaffe ekuga nti buli lwogenda ku polling station akalulu bakalondera ku LC1 olina okukola etteeka erisooka langirira ni asinze eryokubiri weereza akalulu oli omanyi lwaki nkubuuza NRM bino ebyabaddewo omanyi byatutabudde bangi kuba ku luno layini buli omu n'alaba layini empanvu ne balangirira owaka layini akamu kyekiri honorable Simeo kyakugambye nti omuntu agenda n'ateekamu personal feelings n'agamba abantu abasimbye 10 ninda kukamaliza nti abantu amagezi amatono okukozesa amaanyi anti ate nga bajja kukwata kubanga figures zonna ekiri the worst kubanga omuntu tasobola kubeera ku mugongo and actually kiba costinze nnyo omanyi nti tribunal yamwe eyinza okuba teyambye. It has created more independence than ever. Kamaleyo point eyo nti we twatandikira nga tandise multi-party setting mu kusooka twalina violence esinganawo ne petition zaali singanawo naye okuva mu nkyamu mwe muve ngolokofu buli otuteekawo elections improvement ebeerawo nkulaga 2021 mu NRM twalina petitions 828 naye today bwe bagamba nti please buli member w'okukyalo oteeka okubeera registered ng'oli mu register eyo bw'oba tuwa registeringa togenda kuba kalulu ako kubanga abantu abamu bateekawo nti mugende mwewandiise nga mu Electoral Commission mugende mwewandiise n'ogaana kasita banasoma nti Kaddu Mukasa Kakooza toliiwo ku eyo polling station ku LC tojja kukola ki tojja kuba kalulu naye luli kye baali bakola oyo presiding officer ng'alabye Kaddu Mukasa yasinzaawo amaanyi wano nga twongeremu figures. Ontegeera bulungi buli lwoyongeramu figures ocreatinga conflict ne opponent war ekimuleetera violence eyo gikola ki okugiteekawo. Njagala okukola ekyenjawulo ekisingira ddala abantu beesimbye ku LC1 LC1 mu Uganda yonna emitwalo 7,200 petition tezasusse 25 you can see tezasusse 25 ku LC1 naye obazze ku MP ompulira bulungi abadde 384 nkulaga nti olw'okuba zirasi y'abalonzi ono kyagamba nti Kakooza Semeofa abeesimbyewo bano bali do or die tuteekwa okuwangula obukodyo bw'akozesa tuteekwa okuwangula n'agenda n'akwataganya ne presiding office oli ng'alina bias n'agamba anazze ku polling station ng'ono simwogera ono yateekwa okuyitawo ne yeerabira nti omulimu gwakola baamutaddewo kugamba nti gwe wandiika results na declaration form ekirala corruption. Ekirala corruption buli action yonna gy'okola ng'erina selfish interest owulira ekoozinga conflict ku balonzi oba ku muntu yenna gw'okozeeko ekibi
bwe nali nsoma nti corruption methods mu USA baŋŋamba ffe twali tulowooza nti corruption ekoma ku ssente kuwa cash no ne action yokka gyokola nti kaddu mukasa mulangidde you create a conflict abantu ne balwanira ku polling station kyova olabamu bakuba ne police ne bagaa gwe kikuleese wano oyingidde wano tulaba osaliriza ono ekyenkomera abantu batandika okulwana badde nsaba in a nutshell buli munnayuganda yenna bw'oba omanyi nti ogenda kulonda Ssewungu Kakooza temufaanaganya birowoozo police weewale violence Honorable Ssewungu olabika olina akakusiiwa naye nga bw'oyingirawo n'akakusiiwa lwaki temutekinga advantage eya primaries z'abamwami Kakooza abantu abavuddeyo abagenda ku independent abali nawuliddeyo waliwo omu mu district y'e Sembabule waliwo yabadde akubye ku simu nga bali ku radio n'amugamba nti naye ofuna otya obululu mu primary za NRM 28,000 nga naye register ya byabakama electoral commission nga toyawuddemu bonna abalonzi aba NUP aba DP aba FDC bw'obagatta nti tulina 2,600 naye gwe ate ku NRM primaries ofunye 2,800 ekitegeeza wayingiddewo abakuba nga si bakibiina nga balina ekigendererwa ne bwe bandibadde abatali bakibiina be baweze 2,600 nga bonna obagassa abalonzi naye ate ono ye aba NRM bokka yafunye 2,800 era tegeeza wayingiddewo awo abalala mpewo naye kyeŋŋamba Honorable Ssewungu ndi kati ono yalangiridde naye agenda independent buli wowulya independent why don't you take advantage of that ennyama ensava bagikayanira enkapa tebagikayanira ekisooka ekyo kitwajjadde kirungi okimanyi nti ffe electoral commission yagaana okukkiriza constitution yaffe gyetwamendinga tutambula mu constitution nkadde process yayo yeeyo bwekyo bweri naye nze ndi musanyufu waliwo omukulembeze omwekalungu yadagirega system nga ne omanyi nti waliwo omuntu gadi babuuza meya nga meya wa NUP naye nga tamanyi secretary general wa NUP ekyo kibuuzo kyebamubuuzizza mu bibuuzo ebina ani national organizing wa party nga tamukola ki tamumanyi kati oyo ku level ye oba omutadde wa maxi ziba zikoze zigenze ekintu kyenjagala awo naluka kuoza amanye byoyogera improvement teriimu kubanga ekyaleese okusimba line kyekiri kyogambye mwakijja ku LC1 bwe twasimba line mu LC1 baga tewali conflict ovuga nti waliwo lesi petitions kuba abantu basimba ku muntu wabe n'akola ki kyabulabe nnyo n'omulangira Nakibinge yakyogera nga tuli ku matikira ga Ssaabasajja ekibiinaga talabanga ku kyabaawo gy'omuntu musimba line nga mulonda naye nga alina abangi mu line agwa okusinga atafunye bantu muki naye nga line mugikola ki mugiraba ekintu kye bayita tribunal kyogamba one tribunal y'abantu erina challenge mu constitution yaabwe teriimu teriimu ekyokubiri bw'obanga olaga tribunal nga muyina election y'abamemba ba parliament naye nga waliwo abadde n'okufaaba omuntukamaleyo ganange nabwaganya leka nkuweereza information nga tonama tosobola gaba mu constitution eneeramu nti tuyinamu tribunal tuyina code of conduct eweereza chairman wa party bwabeera okulonda akakiiko akali independent no mwalekamaliza kuba kyendowooza mwami Kakooza kyayogerako akakiiko akalimu ketwandisenga akempisa ke ka mwami Kigongo Haji Moses nekaweereza muli mwaka waayiro mu code of conduct NRA muli mwaka waayiro sentebe emuwa obuyinza okulonda ne bwobeera wabweru tukopt team kisobola okuddayo constitution y'NRA terimu tribunal nze nekikola awakanyanze yagiwakola tewabikwata mutunuulire ku budde bwe tulina nze kyenjagala omuwa tunuulira onalukadde mukasa situation nti waliwo akalulu kerw'emiyaga bakubya bassa abantu bamaze okufa mu kalulu naye ako bakaga nti kaali kalungi by the way waliwo omu ku babaka baavuganye ate nga tali mu parliament bamuwadde ripooti nga yasimewo nsubuga n'omuheyiye gye yawaabanga ddala kuyaki ebyo era byabadde by'ekyembabule waliwo yawaabira Daisy Byuma naye bamusalidde omusango nti wawaabira Kahindo Tafiire n'agamba nabuuza nti nze ow'Essembabule nawaabira ddyo Tafiire bagenda museeke kati kakuwe first information wabuleyo tribunal y'omwami Kakooza ebadde eri mu kulya ttooke ekoze ettooke
tribunal hati nze allegation ezo zireke toziteeka ku mukutu wano kajogere nze bajja kumpaabira no allegation ezo honorable Sewungo tubere clear kampe change kyenjogera such allegations tuleme ziteeka ku mukutu guno wano ekyo kijja kufuluma era bijja kimanya because omanyi kibayita suppressed aggression tesobola kubula omwami n'omukyala nga bakuza discipline ewaka bwe yalwanyira mu kisenge abaana ne batamanya naye omukyala bw'atuuka mu ddiiro n'asanga omwana we omuto ng'anywera mu kikopo ky'amata maama w'omwana asamba ekikopo ekyo nagamba kaana kano kanywera akatya mu kikopo kya akisamba amata ne gakola ki kumbe obusungu buvaawa kakati nakakapa akawaka kajja kukomba mata